Kalama TV Kadamu agamba tayina birungi byafunye mu banganda okujjako obuzibu. Atulire story ye yagamba ebinganda tomunyumiza agezezaako okubeewa naye tebamwewa ate bamulaba bubi. Mr. Kadama TV nze kamwa koogera nze kiri ku saidi ate ya taata wange. Nze taata wange yafa nga nina emyaka 11 naye nzijukira naali ntegeera buli kimu. Nze mwana yali mukulu naye twali abaana 3 naye obuzibu obwajja nga buli mwana ne maama we. Naye omwana owookusatu yali alina emyezi 6 era nga mwana wa bulenzi. Oyo omwana era yali abeera ne taata ne maama we era nga bali ku Kampala. Najja Nankumbi gye baali babeera. Naye taata yafuna obulwadde n'alwala. Mu kyalo yali azimba ng'ayinayo n'ensigo. Eno e Kampala yali akyapangisa naye ng'ayina omulimu gwe nga makanika. Yali akyali muvubuka muto. Ndowooza yali ayanguye okuzaala kuba abaana twali 3 buli mwana ne maama we. Nenjukira taata wange yalwala nze naali nakulira Bukojja naye baali banzijayo nga ndi naye ne Kampala ne bamusitula ne bamutwala mu kyalo. Naye naali ntegeera naye oba naali musiru oba era bwali buto kubanga nzijukira taata wange luumu gye yali alimu bwe nayingirangamu bwe nti taata yakaabanga amaziga. Naye nze nga ndaba amaziga ne gakulukuta nga nze nfulume nga nze ngenda mu kuzannya era nga mutya. Naye nga jjajja gamba genda obeere n'ekitaawo naye nga nze mutya. Natuuka ekiseera lwenyingira luumu ng'akulukusa amaziga nga mutya, lwenyingira luumu ng'akulukusa amaziga nga mba taata ekifo ky'okunzanyisa, ekifo ky'okuseka nga bulijjo ate akaaba bukaabi so naakakitegeera kati lwaki yali akaaba. Nze Mr. Kadama TV taata yafa. Bwe yafa baali bakamuziika ndowooza ennaku nga 4. Ffe abaana baatubagabana nga bagamba nti abavubuka bakulu be ne batubagana nti gundi wa gundi. Nzijukira baali bagabana ngoye ngatto naali ntudde wabweru ku mulyango naye nga neekutte ku ttama naali sikaaba nakkaaba. Neesenga omu yafuluma n'agamba laba kano kakaaba. Ndowooza kakabira ngoye za kitaawe waako mukawe engatto kazambale. Banange siriryerabira ekintu ekyo tekirinva mu mutwe. Mukawe engatto kazambale. Ne wavaayo bataata balala 2. Omu n'ansamba bw'ati ne bajjayo engatto ne bagamba yambala engatto za kitaawo. Ziizo nti ndowooza ze zikukaabya wano naye nga naali sikaaba. Naye simanyi amaziga oba gaafaawa n'atandika kkaaba. Era ennaku yatandikira awo. Naye akaseera ako saakifaako. Kati bwe baava ku bintu baatandika ate bayingira ne mu ttaka. Naye nga bajjajja we bali ne batunda. Naye njukira waliwo olusuku n'ennyumba gye baali batunda gye yali azimba nayo baagitunda. Nenzijukira waliwo olusuku naye jjajja omusajja n'agamba olwo olusuku teri kulukwatako. Ye ntandikwa y'abano abaana era n'aŋŋamba olaba lwali lulimu ebiti omwanyi n'aŋŋamba olwo olusuku lwammwe ogwo omwanyi ogulimu
gwe kujja obbasomesa okusinga gw'omukulu gw'otegeera olwo olusuku y'entandika yammwe era ng'abeera biŋŋamba era bwe tubaawo bakwera mu ffumbiro nga kasasula ŋŋamba kati tandika kutwala mu lusuku lwammwe era ne kaganda kange akawala baakajjayo wa maama waako ne tubeerawo ewaka twabeerawo ne tubeerawo tebaatusomesa nze kamwa koogera n'akoma mu kyomusanvu n'ebigezo kisaabikola ne bantwala obwasenga n'entandika obwa hawusigaalo eyo naalabirayo buli kika ky'ennaku nze naalaba ennaku naye nga ndi wa mukyala azaalibwa n'ekitange nga ssenga wange mugagga ssenga wange yazimba ayina amayumba g'abapangisa ku Kampala naye nze nga ndinnya wansi sirina na siripa natuuka ekiseera nimugamba ssenga ssente z'obadde osasula abakozi bw'oba obadde obawa emitwalo 3 ate least mpaayo omutwalo buli mwezi n'aŋŋamba ggwe ebbeere bwe linvaako kitaawo aliddako nze nkusasule n'aŋŋamba ggwe nga bwe wava mu kyalo bw'otyo bw'ojja okuddayo ojja kukolera lubuto nga kapa ya muyaayu era ebigambo ebyo mbijjukira n'enkaaba ebyo ebigambo mbijjukira n'enkaaba nga ssenga wange musaayi gwange yaŋŋamba ebigambo ebyo zijjukira nti jjajja yajja n'agamba oyo omwana kuba bona balaba nga siri mu mbeera nnungi mumpe muzzeeyo baali ba mu tawuni nga etawuni yaayo lwakwasagala kwogerayo nga tulinamu amayumba g'abapangisa mufune wali mu tawuni omuzigo mufuteeremu edduuka mutereke ekyalaani mukyala gunda muyigiriza ekyalaani oli n'agamba talina gy'alaga n'abeera bwasenga embeera yansukkako kuba n'abeerayo njukira gyali myaka 5 miramba nga siddanga mu kyalo naye olumu abaana baawummula nimugamba kangende nabo mu kyalo lwe nagendayo naali naafuna mukono gwange mu Kampala nga sirina ssimu naye nga nyina enamba yekkapapula nimukubira essimu nimugamba njagala kujja onfunira omulimu era nze n'abagamba ngenda wasenga omulala ali Mbalala nenyinya takisi pampa n'emmere nenyinya takisi entuuka Mbalala nenkwata edda Kampala entuukire wa mukwano gwange nentandika okuyiiya obulamu naye naabakubira nimbagamba tumunoonya ngenzera wano na wano senga yandamu n'aŋŋamba ogenda kukolera olubuto nga kapa ya muyaayo tolibeerako nakyo oyina mu nsi muno nga binneegambira nze kennyini Mr. Kadama TV ntobedde mu Kampala nga nzira bwe nfuna omusajja nga mwavu bwe tukola tutandika okufuna nga ndekawo naate ng'omukono gwa ssente nguyina ka bizinesi ke mba ntandise nga nfunamu ssente naye olugamba omusajja ntukatutandike zino ng'oyo toddamu mulaba ng'awasa mulala neŋŋamba banange naye nze kiki kye nazza nze kamwa koogera neesitula naali sirina ssente naye neŋŋamba kangende neetondere ssenga wange kuba sirina kye naakola sirina kye naali mbakoze naali sirina ssente nagenda neneewola kilo 2 za sukaali neneewola n'omugaati neneewola ne butto neneewola ne sabbuuni neŋŋende wa ssenga wange
musanga atudde yali mukazi alina ssente ze bwe yandaba n'aŋŋamba kiki nimugamba nze kulabako yaŋŋamba toyingira mu nnyumba toyingira era ebintu ebyo byolina bizzeeyo nimugamba senga naye nakukola ki senga onkolumira naye sirina kye naali nkukoze bwe mpa kale nyina kye nakukola mu butamanya nkusaba onsonyiwe nsonyiwa ebigambo byo senga kirabika bingoberera yanseka busesi n'aŋŋamba era bw'oba wakimanyi nti nakujja mu kyalo nga tolina ky'oyina ninkuzayo nga tolina ky'oyina nowejjayo n'olumba ekibuga wekka era olidda mu kyalo nga tolina ky'oyina Kampala ejja kukulema ojja kuddayo n'aŋŋamba n'ebyo ebintu byo bizzeeyo kuba okimanyi ssente zenyina neesobola waliwo abaana be naali ndabirira waliwo omwana eyali anjagala nemugamba gundi tuwangi nemugamba jangu mperekereko n'akwata ebintu waliwo pasita we twali tusabira nembitwala neŋŋamba pasita nti ebyo ebintu mbiwadde senga wange abigaanye naye sibadde nakigendererwa kibi kuba yaŋŋamba kirabika ozze nakundoga nemugamba bwe mbadde ntaddemu eddogo pasita ebintu biibyo birye gwaba abirya bwe mbadde ntaddemu eddogo ndaba oba famire yo neefa nentambula neŋŋenda ntobedde ku kibuga nze famire gyenvaamu nga simba erina ku ssente naali ndu ku kibuga nti n'olusuku lugenda nendinya ningenda mu kyalo neŋŋamba jjajja ki ekigenda mu maaso nanziramu n'aŋŋamba gw'oli mwana wa buwala tolina kyombuuza neŋŋamba ate omulenzi oli gwe baleka myezi 6 ne nnyina bamuggyayo nga baakamala kuziika teyaziika na kitaffe n'aŋŋamba tebikukwatako nensirika mbadde ku kibuga naye babadde na ssente mukyala abakadde bwe balwala abaana baabwe awo ne bakkubira jjajja we yazze jangu omulabeko naye nga bamanyi tolina ky'oyina ng'oluusi bamanyi era nti bw'oba oli walako transport tojja mufuna oba ojje bakusunge balayo bw'ofaanana nenze najjanga naye n'osanga nga baleese amatooke baleese lumonde baleese buli kimu n'owulira baweeko baneibba baweeko baani naye gwe ng'ozze n'omwana nga tebasobola kuwa yadde muno ogw'ettooke ntugutwala ogulye naye ate nga famire yange musaayi gwange nze ng'okuva buto sirina kye naabakola wabula okunsanga ntudde wali ne baŋŋamba nti nkabira ngatto za kitange nze atali mulenzi ne bampa engatto nti nze mbali atali mulenzi nze era ebibanja mu kutunda byonna naabitegeera naye atawo ebyo saayogeranga kuba naali muto bangi mbatya wabula nga jjajja omusajja ng'alina ekibanja kye yaleka agamba ekyo kyabo naye nga jjajja omukazi nga bimuluma naye ye tasobola kwogera naye ennaku naagiraba nkuze bwe mbadde mu Kampala ng'ennaku enkuba ninfuna omuzira kisa namutuukirira nga byakusaaga nemugamba nteekamu ssente ngende nkole kuba naali nnyina mukwano gwange nga yajja umaani n'akola lwakuba yamuyisa bubi n'akolayo 1 mwaka n'ekitundu n'ajja kumpi nga waakufa ne bamujanjaba n'akomawo nengamba nange kantobe kangende ku kyeyo ambuuza olinako ssente nti nedda okuva ku passport nti nedda n'aŋŋamba omanyi waliwo omuwala wange ali bweru abadde yakaŋŋamba nti baagala mukozi waali katukozese express banange passport yali ya express yamala emyezi 3 internal affair eyatukolera express yatusindika ku internal affair nga fe abalina ogijjayo omukazi yatuuka n'okuŋŋamba olina ebisiraani kubanga sikolangako
passport ya express nendemerera naye express yeganye nagenda nebinyonyera omukazi naye yali aneetamiwa naye n'agamba namunyumiza ebizibu byange byonna nangamba sigenda kukola kisigenda kulekerera omukazi nankolera bye yankolera passport neevaayo bwe yavaayo kati n'omukazi essente kampuni gye natwala passport batusaba emitwalo gaali 48 nasooka nampaako emitwalo 3 sente nziddamu nezigaana naye nze ekirungi obukojja bwange gye baali bazaala maama ye yali yafa dda nga nkyali muto nga nyinayo bamaama bange 2 era bo nga banjagala ne baganda bange be bazaala nze maama nga yanzaala omu be nagenda nenkabirira mbabuulira buli kimu ne beeguzaaguza sente zaali zibulayo nembabuulira buli byempitamu ne bakola bye bakola nenkomawo neŋŋamba kamubaayabaaya nendinya ennyonyi naye nga simanyi nti naamalako nga simanyi naye bwe natuuka eno nakakora emyezi 6 Mr. Kadamativu ojja kunsonyiwa nkubuulidde bingi naye ennaku eno gyogera nawandibadde tesaana gaba ogamba nti famire eba famire neŋŋamba nyina okubuulirako ku famire yange ng'oggyeko ebyo sisita wange owa taata wange ye yali akimanyi era nga buli kimu kyonna nkimugamba nga buli kimu kyonna akimanyi nga buli kimu kyonna ng'akimanyi naye nga ye kennyini era yaŋŋambanga tobaako nagoogamba kubanga bw'obaako nogoogamba ojja fiira bwerere tolina gy'olaga natuuka eno myezi ga 6 omutima nogunnumira famire ngamba abantu bange sirina kye naabakola kambagambeko nabo bwe banaategeera bajja ssanyuka saakubirako bo direct mu baana basenga ono gwe naakulira nga nvuma gwe naakoleranga yampisa bubi abaana be naali sirina buzibu nabo era nga mulimu mutabani we omukulu nga ye tukwatagana njagala oluusi bwe mba sirina nakyakulya mugamba omanyi leero biganye nagamba kanguleetera omutwalo oba kangusindike namukubira nemugamba kiriwo ekiti ne bwe kiti nti ye kati n'abagamba ali ndi awo nga nkubira ku Facebook ng'abampa nga bonna we baali tebakisuubira yadde kaakati bwe baategeera nti ndi bweru kati waliwo omwana wa taata wange omuto n'agenda mu kyalo n'agamba bajjajja tigunda ali bweru naye jjajja wange yennyini azaala kitange mweyagamba naye banange ennyonyi nazo zaalaba kati oyo ataasoma ng'ebweru yagenda kukolayo mulimu ki gwe yagendayo kukola mulimu ki era asobola kukola mulimu ki n'agamba kali mu Kampala mwekazungira mwekabalimbira ng'ako kalagawa tekalina gye kalaga kajja kuzunga mu Kampala kazaale abaana nga bwekazaala eno paka lwe kaliva mu bulamu bw'ensi tekalina kye kalyekolera kali mu Kampala n'agamba nedda oli bayogedde naye ali bweru tijjajja omukazi kyaba agamba enno gundi towakana omwana yandigenda yandiba ng'ali bweru bwe baba bayogedde naye lwaki owakana n'agamba tekalina gyekalaga tekalina gyekalaga kakagenda kola mulimu ki abange balwana baasoma ne bamalako za makerere n'emirimu gye babuze noono waliwo yali yagenda ebweru n'avaayo era naye ali awo sente zonna yakyakalamu obukyakazi noono gwe yagenda ebweru n'avaayo ng'ali awo talina kyayina nga bamalazi makerere kataaka kataakola na P7 nga kagenda bweru bannaaye anti ebweru balinnyayo ennyonyi nazo kati tezikyalina makulu kati oyo bw'aba yalinnya ennyonyi kati awo ennyonyi ziba tezikyalina makulu
kabaferere muri ako kalimba kali mu Kampala mwe kazungira oba kati kekweseewa we kabalimbira oba kafunyewo obwa house girl we kafuniddeyo essimu ne kabagamba kali bweru nga bamugamba enamba gy'akozesa yawa bweru nta ako kalimba kaakati ndowooza bwe baayogera bye baayogera nga babaako taata omu ng'agenda mu kyalo n'alindyawo nga bankubidde ku imo vidiyo call naali wano ng'amaliriza kiro ebiseera byange eby'eddembe nga bonna bali wamu nga jjajja omukazi waali n'omusajja nga waali namuwuliranga ng'ayogera naye nga simulaba nga mbabuuzaako nze sirina kyemanyi era muganda wange tanaaba kunyumiza nti jjajja yayogedde bweti na bwati nga sirina kyemanyi nga mbabuuzaako ndi musanyufu muli mutya biki abaliwo bonna nga bambuuzaako kati kyemba mbagamba mumpe ku jjajja mubuuzeeko yabagamba mugambe yeebase naye kise ekyamwogeza ekyo nze ngamba nsonyi omanyi lwaki nsonyi baali tebasuubira nti nsobola kujja bweru nkole oba mu mbeera ki oba mu mbeera ki naali sisobola kuba baali bamanyi nti mu nsi sisobola yadde kukwata yadde na mitwalo 5 nti gange ate nga bamanyi nti agenda bweru yenna alina okuteeka mu ssente baali bamanyi nti ni mu Kampala sirina na kyakulya balinda kimu ndemererwe nzire wali mu kyalo ndime nfuuke mukozi gwa waka tebaali balinze naye kasita baategeera nti ndi bweru twatandika okwogera nafuuka mwana nange nimpulira nti kati ndowooza ebikadde biwedde biki nange nimpulira kale ng'omutima gwange guli mwerufu naye nga jjajja ye yannema okufuna okwogera naye bwali lumu nga wabaawo taata ngamba nti muwole ssente nga batandika okumbuulirira ssente zo nga batandika okumbuuza ani next kin wo ssente wazirekereni kati woofuna obuzibu ani avunaanzibwa ku ssente ebyo byambuuza nga mbagamba lwaki munsuubira okufuna obuzibu sijja kufuna buzibu sijja bufuna era nga bwe najja mukama n'ankuuma ninzije yantemere kuba batali kkubo ajja kulintemera nkomewo sijja kufuna buzibu naye nga bangamba olina otugamba ssente zo zivunaanzibwa biki nimbagamba ssente zange zivunaanzibwako bulaza wange ewa maama wange omuto eri obukojja era gwe nassayo nga next kin wange mpozi n'abaana bange be bavunaanzibwa ku ssente zange kati ne bagamba kati no ojja basindikira ssente nga bwe bazirya ogula ebintu nga tebabigula fuba okulaba nti ssente zo ziri mu mukono mituufu ne bagamba nze ezange nzisindika ku akawunti yange bwe mba nyina kwe njagala okuwaako nga nzijja ku akawunti nga mbasindikira abaana bange nzijja ku akawunti naye sirina gwe nkwasa ssente kati ndowooza baali baagala kukakasa nga taata wange aŋŋamba mpulayo awo emitwalo 8 ninamu obuzibuzibu ngenda zikuwa omunaku z'omwezi 15 namugamba naye nga sirinawo ssente yangamba nyamba eŋŋamba bano bali ku kisaaba mubi n'awandiikira bbanka namugamba nsindikira essimu yo ng'eregisitadi mu mannya gendanga muntu ompe nga nsindikira essimu n'amannya agalimu nga mpandikira bbanka bbanka emusindikira ssente njukira gwali gwa 6 mwezi gwali gwa 6 nga 3 ngamba munaku z'omwezi 15 ngenda kuba nzikuwadde saddamu mufuna yaddamu oba nga ogw'omusanvu gugwako ngamba naafunamu obuzibu naye kati bwaweddeko nja kuddamu nkole ki tugenda kuddamu tutandika okwogera yali yakadde aŋŋamba mpaayo ki mpaayo akakadde ng'amugamba nti nedda sirina ssente naziggyeyo ku akawunti obusente bwonna bwe mbadde nnyina nimugulamu ka poloti kyaba ŋŋamba ogula otya poloti nga tutegedde okimanyi bagenda kuggulira empewo nga mugamba nedda ng'amugamba nti sisita wange yagendayo n'agirambula naali nkubidde nagunda agenda alambule naye teyasobera mwana wa nsenga naye sisita wange yagendayo n'agirambula agamba okakasa nti ye
nte endagaano eriwa nga mugamba endagaano eri wano na wano endagaano erina weeri naye bwe muba bwe mutyo mweraliikiridde ngenda kubira oyo brother wange oyo waasenga era yambonyaabonya agende ngenda mukwasaganya n'omuntu alina endagaano agijjeyo endagaano mukole ki mugitereke nti kale nga nkubira omwana bwe naakubira omwana nga amuwa essimu y'oli nti endagaano mugenda giwa oli brother wange olwo ensanyuse manyi nti aba famire yange ebiri bikoze eki ebyekito biwedde ebyo baali bampalana biwedde bategedde nti naali sirina musango bategedde nti nange nsobola okwebiisa mu bulamu bwange oba baali balowooza nti nja bba banzija ebintu bya kitange si byendiko ndi mu kukola byange bannange ndowooza bwe baakakasa ntoono kati kituufu alina poloti omulenzi gwe naaweerya essimu ne mbakwasaganya teyagendayo teyankubira abaali bansindikira message oli otya ne bambuuzaako tebaddamu naakoma sindika message nga bwe bazisoma tebaziddamu ningenda ku whatsapp nimbalaba tebanziramu ningenda ku status nimbalaba nga bataddeyo tebanziramu okuva olwo ndowooza baakomaawo ogw'omunaana nga gutandika okumpuliriza nti gyendi okuva olwo paka nakati nogwe naawa ssente enamba ndowooza yakyusa awo emabega waliwo taata omulala eyali aŋŋambye oba bagamba awo bagambira nti abaana aba kampasi baddemu basoma basekendula ayagalayo akakadde yampandikira nabuwandiikisiza message ku Facebook nimugamba sikalina okuva olwo nakati tebamanyi oba gyendi oba siriiyo Mr. Kadama TV gwoteero tugamba n'ogamba nti mwejjako famire naye famire kintu kikulu naye abasinga sifa abezejjako oluusi naawe osirika nga kikuyitiriddeko kati manya abange baali tebansuubira kubaako ne kyenneekolera kasita baategeera nti poloti kituufu ngiguze walayi n'endagaano tebagijjaayo n'endagaano tebagijjaayo gwe naali njogera naye buli kimu brother wange gwe naali manyi nkwatagana naye oba bamugamba toginona oba bamugamba ki banaye n'owemusindikira message naye taziddamu kati teebereza okuva gwa munaana tuli mu gwa kusatu tebamanyi oba gyendi tebamanyi oba siriiyo mpozi brother wange owa taata wange omuto oyo yateera okumubuzaako ne twogera naye abasigadde baafuna akasajja ku mutima kati mbuulira Mr. Kadama TV ng'abo mbagambye nti nzimbye ennyumba njagala tutabagane olowooza tebanzitabuse nga n'ennyumba sinabagiyingira kati omuntu wategerera nti oguze poloti n'ataddamu kunyiga bwe bandibadde busanyufu nti katono kaguze poloti ebintu bya kitaawe tajja bibuuza osanga ne bana n'abakwatira ku mukono kuba kati tukuze omulenzi kati naye mukulu omuto wange yali mu baana bana ali mu bufumbo obadde bagamba nti owaayo osanga ne bana banaaba balemererwa n'abakwata ku mukono abo tebawonye tebalubuuza bintu bya kitaawe ate nga kituufu tetujja bibuuza ate twandibadde tubibuuza kuba guli gwe musaayi gwaffe kyekika kyaffe ennyumba bagitunda buli kimu bakitunda tewali kiriyo tulina omwana omulenzi naye bandibadde basanyuka atirisi ne baŋŋamba panga atirisi ne mwannyoko mutwala agenda akole banneesonyiwa Mr. Kadama TV banneesonyiwa nze ne bwensindika message bagiraba neetikinga bbulu tewali akuddamu kati abantu ng'abo kati nze nimala mbagamba nti katutabagane nzimbye ennyumba ne bamanyi poloti weebanyirizza poloti bupoloti neebanyiiza ate bwe bategeera nti nzimbye olowooza kiki ekiddako Mr. Kadama TV ebiseera ebisinga abantu baffe tuba tubaagala era omusaayi musaayi ab'eŋŋanda baba baŋŋanda naye manya kimu nti Mukama yatukweka emitima n'olwekyo ŋŋamba oli bw'aba wa Luganda wona akulaga nti talipuliiko era takwagala gwe n'obwoba omwagala
weegendereze n'obwoba oyagala muddiringane sooka weebuuze ngenda kikola ntya mu ngero ki okulaba nti tebaddamu kkulumya. Omuntu bw'aba takwagaliza alina okukola ekisoboka kyonna, olina okudda wansi ate kisoboka